Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ibrahim Kasage manya gange nkwanirizaako ku The Mighty Extra Digest mugoba nsonga era nga tusinziira Kampala mu ggwanga Uganda. On this beautiful day, I'm so humble to have a fellow youth nga avuddeyo yesimbewo ku kifo ekimu ekyobwa Mayor wa Central Division, Kampala Central Division, that is LC3. Inshallah bwayitamu abatuula wali ku KCCA mabega wa Equatoria wabatuulaawo ye office emtwala. Then okuterezamu abantu katini nnyo before we go in further, teyesimbyewo ku kifo kyekimu ne Elias Lukwago Lord Mayor, wabula tuyina ba division mayors nga bolaba nti Nakawa division eyina mayor waayo, Makindi eyina mayor waayo, ino Kampala Central Division, that is LC3 kati ono kyekifo kye yesimbyeko. Tutebwamu ssente aba Sun Cargo Shipping Company abasangibwa ku Arua Park ekizimbe 14 Plaza GF07 nga bano basabaza mali okuva China paka Mombasa in only 18 solid working days. Sun Cargo bakugamba nti ayagala okusuubula ng'osinzira China beekwate ng'oli muna Uganda bajja kusabaliza mali okuva e China paka Mombasa munaku 18 ate gwe omusuubuzi nga by'osuubula obimanyi umanyiri wabisangwa naye nga sente zibulako. Sun Cargo still helps you top up the money n'osuubula kyoyagala ate nga naawe ayagala okusuubula nga kyoyagala okusuubula okimanyi naye being in China nsinde ne tumanyi wekisangibwa. Sun Cargo yazze okunaazaako ennaku ate ngera still tutebwamu ssente aba Sozo Property Consultants UG abasangibwa ekireka ku Kamuli Road meters 15 zokka. Sozo bagula byawaka, office, saloon, restaurant, pichi ttaka, nyumba n'ebya gym ebikozeeko nga biri mu good condition. Weekwate Sozo obeere nga obulamu butambula bulungi. Aba Sozo basangibwa kirekaawo ate ng'ennamba yaabwe y'essimu eyitawo wansi awo. Beekwate. Tuli ne mwami Ssewanyana Ibrahim Lameka nga munnabyabufuzi azze okulaba nga asitula Kampala Central Division okugizza ku ddaala eriddako oba omutendera oguddako. Of course tukyebaliza Katonda nti this time round abavubuka benyigidde nnyo mu byobufuzi, which is a good move, era nga buli muvubuka yonna gy'oli tukwagaliza birungi byereere because ffe omulembe guno ate ffe abagumiza ekibira emiti emito. So leero si lwanca, tukikole leero si lwanca. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Oli otya? Jendi muna. Oli bulungi? Ogamba otyo erinnya? Ndi bulungi muganda wange. Sanyusa okulaba. Alhamdulillah. Amin. Buuza ku balungi abatulaba. Mwenna abali abatulaba mbalamusizza amanya n'eddoboozi nze Ssewanyana Lamek Ibrahim nga nsangibwa wano mu muluka ogwa Kisenyitu mu zone eya School View zone era wetutudde Sewa. Thank you. Okay, of course nga bwe nkunyonyodde this time round mu byafaayo by'eggwanga Uganda kino ekisanja ekijja ekya 2025 kijja kuba kyankizo nnyo mu byobufuzi by'eggwanga Uganda okuva mu 1960 okuva lwatwafuna independence okuva mu 1962 nga 9 October okutuusa olwaleero kino ekisanja kigenda kubeera kya byafaayo. Ebyafaayo bingi. Honestly, like it or not, ebyafaayo bingi. So, abavubuka this time round bavudde mu bye babadde bakola byonna ne basalawo benyigire mu byobufuzi bino byalinga by'abantu bakulu ngera n'abantu abakulu babitiisa abaana abato nga n'abalonzi bagamba abaana bato tunabakwasa offices ez'enjawulo bakyali bato. This time round abaana abato oba abavubuka ab'obulenzi n'ab'obuwala bagamba abakadde nti kati nammwe mutuule mulabe ekintu bwe kitambula. Njagala tutandike na kumanya. Yes, briefly gwane. Ssewanyana Lamek Ibrahim yani. Ndi mwana Muganda. Yeah. Nazaalibwa omwaka 1986. Mba mpezeze emyaka 34. Yeah. Nzaalibwa omukadde maama nzaala yeddira empindi ye Alice Namuswemba Liwabi. Omukyalo oyo yali musomesa ng'asomesa na Magunga Girls. Muwala w'omugenzi Christopher Kyeswa senior kawonawo esseeta. Twawangalira nnyo enajjanankumbi awo we bazimba Freedom City kati. Mukadde wange yawummula. Taata nzaala ye Ssewanyana Kalanzi John.
naye kati yawummula naye yali musomesa yasomesako ku Shimon Primary School yaliko ku Damali n'Abagereka nga head teacher headmaster w'essomero eyo naye emyaka mingi kati bawummula be bazaala nze Ssewanyana Lamek Ibrahim batuzaala abaana babiri nga nze mukulu era mwannyinaze ye Wanyana Esther wali mulamu bulungi tutambula batuleka tuli bato naye at least tusobodde okuvaamu kati abantu abatuufu era mpangalira wano mu luka guno ogwa Kisenyitu mbadde mu Kampala obulamu bwange bwonna okuva nga nina emyaka 11 we natandika okutakinga care of myself tebyali byangu nabeerako street kid for some good time naye Mukama nga bwali omulungi yankuuma yandera community yanteekako mikono gyayo enzigyemu kati omuntu era olwaleero wano sebo tutudde ku kisomero lya Nakivopulu Primary School kwendi nga member ate nga member wa school management committee. So I can see myself ate era mu area mwe tutudde ndi LC leader ndi ku lukiiko olutwala ekyalo kino ku Muluka ate era ne ku LC1. So mbaddewo for some good time mbadde neetaba mu byobufuzi nga mpagira nga ngoberera nga neetabamu ekiseera kituuse there is a time where you reach no feeling a calling ate ebize bibaawo obwesige butadde mu bantu twesanze nga ebibulamu bingi ate mu kubulamu bizaala amaziga emiranga mingi so ne musalawo mwenyigiremu ne tulaba nga administratively tulina okujja abasomye bayingire mu administrative work ate naffe abali political tuyingire mu political offices kubanga bitambula bibiri politics ne administration so calling erabika ekiseera kye kino abantu betubadde tuwagira tetwagala kugamba nti tubasindiikiriza but I think they have served something that is really enough from what they can katukiriza nti balina okubaako lide bagikola ki akatiba kabakwase namwe muvuge bakirize mu kitiibwa kubanga tosobola lera muntu myaka 2 no sigala nga tomu trusting anoga yana ku trusting definitely so that's where we have a mismatch kati when dabira ka generation ero girabe raising the up kati olutalo luli mu kunoonya who is competent we don't want to be biased but we are asking for our duty. Thank you. Abatulaba bano bali agadde okumanya oze wenyigira mu byobufuzi ku mitendera egy'enjawulo. So abantu abwero bali agadde okumanya mu bifo byonna lwaki Central Division and more especially why obwa mayor wa LC3. At the first point bwe tuba tuli nja kuwa ekyokulabirako abaana baba basoma mu ssomero batambula oyinza okubeera mu primary nga bakutunuulira osobola ki bwetuuka mu secondary ofuna combination combination ye determininga what you are focused in or ekikulimu munda nga gwe kati abakugu ne ba verifying nti ono asomye kino era bw'aba agenda ku university ajja kusoma bino kakati bwe tuba tujja tutambula mu byemizannyo ne politics bamanya nti ono midfielder ono defender ono striker kati nze mbaddewo politically nga ntambula n'abantu mpagira nteekamu all my heart with everything that I can naye nga sirina interest yakwesimbawo nalina chances nyingi ezisobola okwesimba ku bifo bingi ng'era n'obusobozi obiwangula mbulina naye munze nga mpulira obuweereza bwange buli okay era nga ndaba eggwanga bwe liba litambula bulungi nga bempagidde basobola okudeliveringa there was no need for me to come in but we reached a point demand netandika okuba nga eri high natunuulira abantu betuwadde omukisa kugombolola natunuulira mwami Sserunjogi yasooka n'abeerawo emyaka emeka n'atawangala mu office ne zireeta mwami Nyakaana ffenna ne tumuwagira unanimous emyaka 10 nendabanga we were in passion we loved them
we cared, we did everything. Tuwabateekamu obwesige. But nendaba nga tewaliwo service delivery. Ku muntu nga ye. Mwesanga nga abantu bemutadde mu office tebategeera how useful those offices are. Era tebamanyi nti when they go into the office they are government. Kati okugeza ekintu ekyasinga okundeetera nnyo passion okugamba nti naye Sheikh nno tuteekeddwa okwenyiga mu bintu bino. Natunulira akatale ka Parkyard kankwatako nnyo kubanga kaalimu baganda baffe bangi abaali bakakoleramu. Abantu abo tebaplaningibwa. Ne investor teyahandlingibwa in the right way according to me. Era buli wenkuba tochi mu exercise eyo ndabira ddala nga yali unfair, tulakinga a lot. Abakulembeze kubanga abantu abali bakolera mu Parkyard tebakka wansi wa mitwalo eki bava mu divisions ezi 5 naye okuviira ddala ku bukulembeze ba MP ba mayor ba councillors tebakolayo olukiiko n'olu luyina resolution ekwatagana ku planning y'abantu abo naye nga abantu abo balina families basasula emisolo balina abaana omuliro gwabokya emirundi egiwera. Government nga yo yalina okutekinga charge ku cost eyo. Ekisooka okakasa nti kale baba basiridde capital waabwe agenze naye bali secure ku mulimu ku kifo we bakolera. Bwe tuba tufunye investor nga ddala mutuufu ali nga bwe baateekawo hamu, government yalina okubaamu n'omukono nti abantu bano bwe tuzimba tukizooka tuzimbira mu tandems mu mitendera tusooke ne paati eno ababadde wano bayingire bali tubasengule bave badde wano tujje bano tusimbe awalala. Ekirala tubaweeyo omukisa kuba tebalina capacity esasula rent oyo because capital yaggwawo. Abo abantu bali beetaaga rehab ya myaka ng'egi tukuba rehabilitating in business wise kubanga bebakuta economy y'ekibuga n'eyeggwanga kubanga bebasuubula engatto bebasuubula ma-t-shirts bebasuubula endibota zonna eziyingira mu ggwanga. Nengamba naye mbutuufu ffe tuli bezi bato ebintu bino tubiraba bulabi ng'abantu abatategeera bye tulaba oba ddala waliwo obutafaayo eri community kubanga abantu ne batavaayo wadde njagala baveeyo bandage meeting ze baatuuza nga ziri concerned ku bantu abo kubanga president yaweereza ssente abo akawumbi kali kawumbi I remember yabaweereza ssente abantu abo ne bajja ne babawa ebigundi ebyo emiti okuddamu ozimba naye nga ababawadde bakimanyi bulungi ettaka ligenda twalibwa. Anyways, tuli ku Extra Digest mugoba nsonga tuli ne Mwami Ssewanyana Lameka Ibrahim nga aspiring mayor wa Kampala Central Division LC3 era nga tutunulira enteekateeka ze. Of course tuli kekadde mulindwa ke tulimu ennaku zino b'ensangi zino akokulaba nga tukyusa abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo okuviira ddala ku LC1 okutuukira ddala mu ofiisi esembera ddala obunene ya president emyaka 5 egiddako tubeere n'abakulembeze ab'enjawulo mu mitendera egy'enjawulo mu ofiisi ez'enjawulo. So tutunulira BDA ey'okwesimbawo. So bwe watunulira case in point eyo gy'otuwaddeyo abantu abayisibwa obubi abasuubuzi abali ku Parkyard. So n'otunula n'ogamba nti honestly speaking betwaweerezaayo tebalina kye batukoledde tebategeera kye baliko ne osalawo gwoveeyo. Nengamba kati ffe muli tukiki kuba bw'omala okulaba challenge you have to come up with a solution. And if you are to come up with a solution you ask yourself what solution should be. Is it applicable? Kati njagala otunulire eggwanga nga bwe litambula. Obukulembeze tubuyina tetulina buyeekera mu ggwanga tewali nti obaba waliwo enserwana naffe oba ki naye gwe tolaba nga abantu bali defiant. Tufunye ebibinja bibiri ebitalina redde kutuula ku mmeeza emu kugamba nti naye bannange newankubadde tulina political ideologies ez'enjawulo waliwo eggwanga n'abantu betukuli concerned for and we are supposed to take care kubanga apart from politics ffe gwe tukola waliwo abantu abali innocent. You get me? Nga
government ye father of the family erina okufaayo okulaba nti bali protected tebayingiziddwa mu political ambitions naye ate balina obyenjoyinga nga bogenda mu theatre nemusanga abantu nga bayiiza omuzannyo gwabwe ne weebanga story eri fake naye ng'eri motivating mugiraba ne mubeera happy niyi ne muddeeka nga musse stress. Mwami Ssewanyana oli ku tiketi ki? Nze at first nze mbadde nga ntambulira mu politics nga mbeera mu NRM naye nga nakugamba nga singa bwegambe nga sirina nnyo mwoyo gwa kwesimbawo naye natuuka nenkula mu brain nentandika olabanga mu NRM mwendi abantu ng'essuubi balisigaza mu president si kibiina naye mu muntu omu mu muntu president n'atandika olwaninga ekibiina nga buli meeting muyina ofuna ssente engamba kino ekintu kigenda kukomawa nga tewakyaliwo okulonda ideology mind planning wabula omuntu asinga ssente yakola ki yayitawo olaba akamyufu KNRM buli muntu akulaga nti tebiri fair kati nze ng'omuntu alimu amagezi natula ne ngamba ebintu bino fe abantu abatuufu tetwetaba mu bintu byetumaze kulaba nga si biki ne ngamba nze NRM ng'ekibiina nkyagala naye abazannyi bavudde ku ki kumulamwa pasi kati president yatuuka n'agamba olaba omuntu ng'asamba kifiiriza asambazza mu ggolo ye zalinga gundi za president abantu ne babawangula baminisita ne batakkiriza nti babawangudde ne bakulaga nti ebintu biki nenda bakalulunga okulonda tekulina register nenga abantu balonda wa FDC ku wa DP na wa NRM nti chairman asobola nti awo yo mutu mumanyi akyuserera alonde really nga wabugumizibwako nga wazalibwa n'amagezi nga wayonka nga tewanywa nani nga olimu akatoola nalaba nga it is a sham. I cannot participate in such. So oli ku ticket kikati nze nensalawo okuyimirirawo ng'omukulembeze w'abantu bonna independent. Toli ku ticket yonna? Sirina ticket era akabonero kange saawa. Toyina kamyufu ke weetabamuko? Sirina wadde tondo. Okay, kakati Kampala Central Division joli mukusaba abantu bakuteekemu obwesige obaweereze oba otuweereze kuba nange ndi mu Central Division muno akamyufu ka NRM akaleeta omu ku bano bwe mugenda okuvuganya kalaga case in point kati tugenda ku kye bayita okubba obululu n'okunyaga obululu nti gye kaggwera nga tulaba nti abalonzi abalonda akamyufu ako basinga omuwendo gw'abalonzi abali mu Kampala ne mu registers yeah. So weteeseteese otya because oyingiridde ekisaawe abantu mwe babba obululu kyere kyeyagalire nti omuntu akwata polling station A n'agamba nti waliwo abalonzi 8 naye nga bw'otuukawo onoonya n'abalonzi 1000 tebawera. So ekintu kyogenda kikola otya? Kakati Ibra waliwo omunaby'obufuzi omu eyaleeta eŋŋombo oba slogan n'agamba tuli mu struggle. Generation yaffe teyazze kuwangula bululu yazze kutereeza the mess in our nation. Eggwanga lyaffe liraga digenze ebuziba omwavu talina magezi tayogera kya magezi ekyo kyendaba ow'amagezi takyasobola ku moving a crowd in the right direction kati people are the leading leaders where we want to go but with what direction kubanga kati tubanga waliwo ekisinde akigamba people power baba bategeeza ki amaanyi g'abantu kakati abantu babanga be balina amaanyi kitegeeza be balidinze ki omugendo naye omugendo ogwo wina direction kubanga oyagala toyagala emeeri newe banene etya ebeera ne campus kati campus ebeera n'omugoba waayo kati campus ya change kati obanga waliwo omugoba w'emmeeri asoma campus either captain anyone call him whatever you want abantu bamala kola nti ddala campus gyagoba yeeyo kati ffe twaze ne campus egamba nti bannange
ekimala kikola kimala twetaagayo abantu kati abali sensible so si abali strong. Waliwo enjawulo. You can be strong but not sensible. Tuli powered by Sun Cargo Shipping Company abasangibwa ku Arua Park. Bano basabaze mali okuva China paka Mombasa mu nnaku 18 zokka. Omusuubuzi awangalire China n'awangalira kuno okwafa okwabobwe wekwate company erimu bagita Sun Cargo. Bano basangibwa ku Arua Park ekizimbe 14 Plaza GF07 office number era ng'enamba yawe y'essimu eyitawo wansi. Wayagala okusuubula wekwate Sun Cargo. From China to Mombasa, Mombasa to Kampala ng'ebyo biwedde. So company erimu eyinza kikukolera ye Sun Cargo yokka. Mubiddwa, munyagiddwa, mufereddwa. Aba Sun Cargo bakugamba nti to hell with that. Enkomerero yatuuse ebyo ey'okunyagibwa n'okuferebwa mwekwate Sun Cargo. Ate gwe ali ewaka ng'olina ky'otunda nga kya office, saloon, restaurant, gym, pichi motoka ttaka. Wekwate company erimu bagita Sozo Property Consultants UG basangibwa Kireka Kamuli Road era nga nabe namba yawe y'essimu eyitawo wansi awo. Bekwate sobola okuba ng'onyumirwa bulamu. Weewale bakyala kimpadde. Bakyala kimpadde bannakigwanyizi bali ku mikutu egy'enjawulo okwo boogera kalebule ate alina mitwe n'amagulu abali eyo basamwasamwa ng'akayimba ka Chameleone n'Irene Nambiru kasamwasamwa. So beewale abo bakyala kimpadde ate bantu abatalina kye bagenda kwongerako wabula banoonya mmere ya leero. Kampani eriemu eri Sozo nkiddamu wekwate Sozo okwewala abafere n'abanyazi n'abo abawahala omungi ng'endegeya. So tukugamba nti wano we tuli n'omwami Ssewanyana Lameka Ibrahim eyesimbyewo ku kifo kya LC3 Kampala Central Division Mayor. Taata ne maama bw'obadde otunnyonnyola baali banzikiriza ndala. Erinnya lya Ibra livaawa. Kakati nkugambye bwenna ekiseera kyatuuka ne nzija ku street za Kampala. Bulamu bwatabuka awo ne neesanga nga ndi street kid. Naye mu kutambula wano mu bulamu bw'ensi nabeeranga ne ba street kid babeeranga awo kunabagereka. Kati nze nalonda akakofiira ekisiraamu muwina mu katale kiro twayingirangamu ne tulonda ebiveera biki kati oli yaleka akakofiira ku mudaala nenkaagala nenkalonda nenkambala. Kati wano emabega wano waliwo essomero baliyita Nakivubo Centralment twasambirangawo omupiira akakofiira ko nakambala ennaku kati abaana ne batandika kumpita musiraamu kati ekintu kyanzijira olinga ndaba bampita nnyo omusiraamu nemuga wayi sinze musiraamu ze Ibra okuva olwo nenfuuka Ibra. Lya Ibra walijjawa anti nkulaga weryava nenfuuka Ibra kyanzijira neneetuuma Ibra nesimugamba ate mannya gange matuufu genkola ki genyina ag'obuzaale nendyagala erinnya nesanga nga nsiramusi nenesanga nga nkulidde wano mu famire ez'obusiraamu nyingi ziri awo mu Kisenyi nga banjagala nenkulirawo paka olwaleerera famire ezo zezindeze era olwaleero nze Ibra nasiramuka natola shadu kati I'm contented. Naye amannya gange galero okuba ga buzaale nagenda nenkola consultations mu bantu ne bagamba omuntu wabakyuka akola ta famire ye ina okuteekamu omukono. Kati being nti famire yange eri dismounted bakadde bange bwe bafa abalala bali Bulaaya balwawo n'okuddamu okunzuula baddamu okundaba 2009 okuva mu 94 kakati nga olonze maze ofuuka era ne mbagamba ndi banenze nafuuka Ssewanyana Lameka Ibrahim ne bangamba wayi kirabika mulembe gwaze mu famire taatawo Geserwa yasiramuka yawasa omukyala wano nga musiraamu n'amusiramula n'abaana bonna kati basiraamu ne mwanyinaze sister wange nagenda okuddamu mulaba nga yasiramuka nga ye Afswa nengamba kiki waliwo omwoyo ogutambula kati eyali Esther Wanyana yafuuka Afswa Wanyana. Tewasanga resistance yonna from the family sinagiraba kubanga kati mu family yange nakizudde nti abakasiramuka without anyone's consent bawera and no one is bothered. Okay, back to politics. Bwotunulira Kampala Central Division yeno
gy'oyagala okuweereza abantu kulembera obwetaavu bwabwe obusingira ddala buliwa ebbanga ly'ogibaddemu obusookerwako bw'ogamba nti mu butuufu ebbanga lyembaddewo abantu bano obwetaavu bwabwe obusookerwako bwe buno era nga singa nga inshallah abantu basinze ne bateeka mu ofisi bwenja okusookerako ne bwe batoyiseemu naye nga mu butuufu bwetaavu bwabwe obulabira ddala ng'ababaddewo bonna ekyo kibalemye. Kakati Ibra ekyomukisa nti mbadde omu ku bakulembeze abakakasa nti ekibuga kino kifuna abakulembeze abalungi era abateekawo emirembe mu kibuga. Ekibuga kino abantu beekolera, abantu si babeega nga baagala bafuula. People create their own job. Naye ndaba nga te gavumenti yennyini efuuse distraction eri life y'abantu. I'm not sure oba kiva waggulu nga waliwo ekiri set kuba waliwo okuba nga kiri deliberate nga baba distractinga babafulumya ekibuga. Naye ate nze ndowooza omuntu bwe yeeyiyiza omulimu gwe nga manager ate omukadde wa mukulembera mu mbeera z'obuyinza and everything oyongera kumuteekateeka. Naye weesanga nga ebifo bya gavumenti okugeza ng'ettaka gavumenti lyebe owninga mu kibuga ekifo ky'oditeekako ebizimbe abantu beeyongera okwegazaanya ate batunda butunzi. Kati kyo nendaba nga era neŋŋamba omuntu wabanga ayiyiza omulimu atunda menvu mukyala nze lumu nali ndi wano kusomera headmistress ajja kubuulira najja wano headmistress yampita nga aliwo ensonga ya management nentuuka ku ssaawa zaalinga 4:5 mba nakayingira mu office dakiika ngezi nezireeta omusajja ku pikipiki nagamba naye nina kivo blue kofe yesebo nagamba nze nsindikiddwa wano waliwo omukyala ansindise wano bamukutte abakesisi bamukwatidde mu paaka empya nti kiki atunda amenvu omwo naye bamukutte bamutadde ku mmotoka twegayiridde bamusonyiwe naye abasajja baganye tugezaako n'obawa ssente $5,000 ne bakola ki ne bagaana naye bamututte ku ki ku stewolo wabula agambye omwana tebakola ki omwana tebamuta kufa omwana ayina wano omwana nti ayina omwana anasoma nasale amunona saa 6 tukama naye kakati natubuulira amannya g'omwana omwana ne bagenda teacher n'agenda n'amunoonya omwana ne bamuleeta ne tugamba ensonga eri serious kati nga tuli wano omukyala bamututtewa ku steholo kooti ya steholo etuulirawo naye nze nnyina abantu mu steholo eyo bemmanyi waliwo kansala w'aba youth omuwala bamuyita Shamimu ekirowoozo ne kinzijira mangu ago namuga okakasa bamututte ku steholo nti ye kati obusomi omuntu ayina omwana bamututte bayinza n'omusibirawo nenkubira Shamimu nemubuuza oliwa nagamba ndi ku steholo nemuga wooli wennyini wenkola ki wenkwetaaga tuyambe waliwo ensonga eri bweti ne bweti naye omukyalo oyo ayina omwana wano bagaye bamuleesaawo bamukutte atunda menvu nagamba naye ebintu ebyo byonteekamu essaawa zino tubibeeramu nnyo kati nze nako okola ki okugendayo okugyayo abantu kuba buli ssaawa bakwata ki namugaa naye n'ensonga munaye eri very terrible kubanga omwana wa myaka 4 ali wano ku ssomero nnyina bayinza omutwalira weruzira kati essomero si lya kisulo omwana asigalewa bambi n'atantenguwa n'agendayo kati omuwala olwokuba babatwala nga bali mu sikafo yatya nnyo ate bwe bamutuusa ku ssomero yatiira ddala kati babayingiza mu kasheero mwe basibira abakyala ono agendayo ayita amannya g'omukyala omuwala yagaana okuyitaba ono nankubira nagamba omuntu gw'oŋŋamba nga taliiwo wano ne mugamba bakutugambye okugjako nga tebannatuuka butuusi nagamba taliiwo gayi ye agenze atubuulidde netubeera confused kati wayita eddakiika nga 10 ono kansala addamu ankubira nagamba omuwala mu shells abaddemu naye ng'abakoze eki atidde ngalowooza babayita kubatwala mu kimotoka kibatwalawa luzira nemugamba yamba basobole omutta kubanga kati ayina omwana ali wano tiri agenda musigaza agambye omwana ku ssomero tebamuta kati essomero lino nga booliraba lya gavumenti abaana tukuba obulango abazadde ne babaleeta ate bo ne bagenda ne bayiiya omuntu alina amenvu ga $5,000 bamutadde ku mmotoka bamututte eruzira bamwawudde ne famire really tuyinza okuba nga tulowooza tuli mu kukola kibuga kukitereeza naye nga tuli mu kudistracting ekibuga eky'omwoyo I fail to understand lwaki tulowooza nti
tujja kunyiriza ebizimbe ne compound z'ekibuga ng'abantu abagirimu babreedinga bias. Kubanga Ibra tutambula mu bantu naye abantu banyiivu. Abantu nti ate nalingamu enalemu nkunga abantu b'enalemu otuuka ku muntu agamba naye muzeife ebyo twabikoowa batubonyabonye batukuba batusiba temutuyamba. Kati bw'oba olimu amagezi olinnyamu ku kyawakati kubanga abantu eddoboozi ly'abantu n'eddoboozi lya Katonda. Njagala tutunuulire ku agenda yo biki by'oteekateeka okukola once you step into office. Ekisooka ebitaano ebisookerwako the 5 ng'obuletinga bubuletins nze ekisooka kye ntunuulidde safety in the city eri abantu baluzinze love eri government ebakulembera eri n'abakulembeze bano abawansi kubanga abantu bano bapreachinga abakulembeze bajja okusaba obulu bapreachinga nnyo prosperity basuubiza abantu obugagga naye tebalaga abantu bagenda kwenyigira batya mu kufuna obugagga obwo babalowoozesa nti nze nja kukwatanga ssente nkuwe naye abantu bayize emirimu gyabwe giprotecting, that is prosperity. Kati abantu babasengula temulabikako. So genda kutunuulira okukuuma abantu n'emirimu gyabwe kikulu nnyo kubanga eyo ye family so. Ekyokubiri kyoteekateeka okukolera abantu basembe. Ekyokubiri abantu tulina obempawalinga mu mind psychologically. Abantu omutasobola kukola mulimu gumu myaka 10 ng'ali wakati mu kibuga ky'eggwanga. N'osalawo kati njagala otunenge decision eziri ku bodaboda osanga omwana wa boda ng'amaze emyaka 15 ku bodaboda oyinza omugamba nti wiiki ejja tetubagala ku nguudo alagawa naye omanyi nti abo abantu si baavu balina essente naye kati mindset kubanga bo beetaaga kunaturinga bw'akola emitwalo 2 agiteekawa omulimu guno aguinvestingamu kubanga guli weak. Enaze mu abavubuka mbeera nabawo batunyumya ne mugana ye guno oguyita mulimu kubanga bodaboda eyo zimanyo bakuba n'agwa ku kabenje n'amenyeka amagulu ne bamutwala emulago family tekyalya ye yennyini eyingini ye mulimu family n'ebala mu buzibu nandirwa ly'ababanja dwaliro libabanja bana tebasoma kakati n'abanga basaanyeewo naye nga ssente zaakoze omwaka bw'ozibala ne gye yaziteeka tebikwatagana na future. Ekyokusatu kyoteekerateekera okolera bana Kampala. Ekyokusatu tulina obbeyongera oborienting okuva mu byobufuzi ebya cacaca bebiriwe omanyi kati bali ku tebatuula kuwuliriza ozenaki kyoleese kifiitinga mu puroguramu zaffe kubanga abakulembeze obatunuulira nga y'olumala oyitamu abanga omuntu asuubudde n'asuubuza njagala ojjukiremu waliwo scenario yagwawo Lord Mayor bamukolako impeachment naye ng'abantu abamukolako impeachment council number eriko minister yagikubiriza nga Lord Mayor ate etteeka gwe liwo obuyinza okukubiriza meeting kubanga etteeka lya Kampala lyalinga ligamba anaabeeranga abeera ki speaker ye Lord Mayor segeeza okukubiriza enkiiko ezimu impeachinga ye yennyini yalina ozikubiriza. The same applies ne mu parliament. Speaker yennyini yalina okukubiriza olukiiko ate olumukolako ki impeachment era omusango gundi gwe yawangula owayala Margaret Nantongoziwa kubanga abamu impeachinga balina obuyinza. Kakati olaba nti abakulembeze abava mu society naturally tebalina academics ku politics betaba mu kuimpeachinga Lord Mayor ne bamu frustratinga nga baagala bo ku owninga parliament yabwe banga bwe tunagiyita council naye nga beyambiza minister atali member wachi wa council bwe baamala okuimpeachinga Lord Mayor n'abasuwinga n'abawininga wawulira compensation taxpayers money. Kakati sente ezo zonna singa bamusigaza ku buyinza bwe ne bamuwa n'omusaala gwe twandigudde mu eyo compensation. Ekyokutaano ekisembera ddala kyoteekerateekera okukolera abantu ba Kampala Central Division. Kati ensonga ey'okutaano amayumba g'abantu nina program agasulwamu bagakolerwamu agasulwamu n'agakolerwamu kubanga galina ba landlords kizuuliddwa nti abantu basikira ebyobugagga byabwe bajjajjaabwe kuba kino ekibuga tekyali bwe kiti it was a village before people have owned land here naye olw'enkulaakulana abantu bazze
migratinga abamu nga basenguka naye ne basigaza obwannannyini. You understand? Kakati enkulaakulana bw'ebejja ereeta force. Naye nze mbuuza njagala kuwa gavumenti magezi nga nze kusinziira nga bwe ndaba. Omuntu jjajja we yamulekera ekyobugagga. Let us assume waliwo omukyala yangambye balina eka emmengo awo. Eka y'ettaka. Naye tebalina busobozi bugidevelopinga. Naye tebakwatangako ku miliyoni 5 mu bulamu bwabwe olinabeera ne miliyoni 5 ezekute. Segeeza tasobola zipulaningira kuba tazikwatangako. Kakati omuntu najja n'amugula n'amuwa akawumbi. Oyo omuntu oza tomuse. Abajja kugwa eddalu. Kubanga ssente ezo zennyini bulwadde. Kati nanze ndowooza gavumenti tuligiwa ekirowoozo. Omuntu waba n'ettaka nga tasobola developinga. Investor najja bakole kye tuyita cooperation. Bemba majinge baleete equal values. Ono aleete ssente, ono aleete ettaka. Baba weyinge bateekeko property egenda ovaamu ssente. Bagambe gwe engeri gy'otaleese ssente kati ebitundu 7 tubiwadde ono investor. Ebitundu 3 obwannannyini bwo obw'ettaka by'osigaza ogenda kufuniranga ku 30% percentage. Tugenda kwata obukadde 2 kuba bwe tuba tubazeemu nga ziri ettaka liri worth akawumbi. Tugenda kwatako obukadde 150 tugende tukugulira amaka ennakawuka agali fule furnished nga galina n'ekyapa nga gali ku eka tukusetolinge buli mwaka ojenga wano baloya bo basayininge percentage yo eva mu business gye tukoze ku ttaka lino. Obere ne shares ekyobugagga kyo kibenefitingemu. Lwaki tusengula omuntu ono? Omuntu oyo gavumenti egenda kuba mugaggawaza agenda kufanga n'omwana w'omuzzukulu alya ku ssente zo kubanga ziriwo mu mateeka era zirina n'ekizirondoola. Ekyapa weekiri ono yaleeta ssente ze naye ziziyogera endagaano mu MOU eri. Is that really very hard? Okay, tuline mwami Sewanyana Lameka Ibrahim nga aspiring mayor wa Kampala Central Division. Era nga ali ku independent taina tiketi yonna akabonero ke sawa. Omwami ono tumuwayamu naye tutunulira enteekateeka ze ez'okuupliftinga Kampala Central Division emyaka 5 egiddako eja 2021 to 2026. Waliwo okusika omugwa wakati wa gavumenti ya wakati central government n'obukulembeze bwa Kampala. Because Kampala nga Kampala ebifo ebisinga byonna it is on record biddukanyizibwa opposition. Yes. Gwoteeseteese kolagana otya ne government because government yeesuulirayo gwa nagamba buli weeraba awali opposition egamba otejja kuteekawo kikumi kyayo. So ne wabeerawo frustration of service delivery nti abantu at the end of the day abantu bano abasookerwako dewanayinki tebafuna services basically because nti omukulembeze aliwaawo takkanya na gavumenti eri mu buyinza. Gavumenti evuga ezeno fairo ate omukulembeze yagamba nti oba DP egumire oba UPC oba FDC kisumuluzo n'ebigwa mu koweryo gwogenda kikola otya? Kakati Ibra tovola na gavumenti kati fa abazze ku mulembe guno. Omanyi tuva mu sasa. Sasa kigwayo kitya? Gwesezo gye baweeseza abantu omanyi nti ffenna tulina eggwesezo gye tuva. Katonda atuleeta okusinziira ku kyayagala according to the generation. Tulina demands. Obwongo bwe tukozesa mu kukulembera abantu kye kitundu ku bulamu bwa Katonda. Era kye kitundu ku nkulaakulana y'abantu. Njagala okubuulira bannayuganda mwenna Katonda atulonda okusinziira ku capacities zaatwagalamu. Bw'obanga bannonze let us say bannonze nga nze chairman LC3 mayor Kampala Central Division bannonze kukola mirimu ki? Tebannonze kulwanagana na government. Nfuuse part nfuuse kitundu ku bukulembeze obutambuza obulamu bw'abantu mu ggwanga. Kubanga ekibuga ekikulu tekibenefitinga bannakampala bokka, kibenefitinga eggwanga lyonna. GDP y'eggwanga yonna etandikira wano. Offices za government zonna ziri mu kibuga wakati. Era nze ndowooza omuntu ali mu lutalo ne central government tamanyi duty. Kubanga etteeka liri very clear.
nti government ekibuga ekikulu kinaba kifugibwanga central government wanaabeerangawo minister wanaabeerangawo lord mayor wanaabeerangawo bachairman b'amagombolola wanaabeerangawo olukiiko olw'abakiise abava mu communities okuleeta ebirowoozo waggulu wanaabangawo technical team implementinganga era nga beba accounting officers in the planning of the city. It is about the nation. It's not for individuals. Naye nze ndaba nga tulemererwa okulonda abantu abalina leadership, abalina general understanding, abatali mu bino bya twazze kujjako gundi twazze kutwala gundi, abali mu kwekola political mileage. Kubanga nze ndabawo obufere abantu bali mu kwevumirira bwevumiriza. Tebalina programu gye bateekedde bantu. Naye abantu bongera ku diminishinga. Poverty line Ibra is too much. Jangu mu bantu olabe omuntu ali mu kibuga naye tamanyi wava 15 ali mu kibuga ekikulu eky'eggwanga naye azaala omwana tasoma ali wakati mu kibuga. Mwami Ssewanyana, abato bano obakakasa otya nti tokyali NRM leaning era obakakasa otya nti mu butuufu gw'otunuulidde nkulaakulana y'Abannakampala naye toyina kakwate nti badrowinge batya lines zino badrowinge batya vectors kubanga bwe nali nkola decision okwesimbawo ekirowoozo nali mu nju yange Katonda n'ayogera n'omwoyo gwange nampita okumuwa obuweereza ansindika mu bantu be si bange obuweereza bwe nja okukola si bwange bwa ggwanga sizze kukolerera kibiina ky'NRM ekibiina kindeze mu byobufuzi naye gwe somero mu wasomera kati mwokola academy yatendeka Messi mwasambya simple logic nze NRM g'ekibiina byandera mu byobufuzi essaawa eno yakolerera ggwanga. I'm for the nation. That's why I stand as me. If you are to judge me as Ssewanyana. Omwana akulidde ku Kampala streets facing challenges zinalya kasasiro. Mwowina awo fe batutumanga okutwalayo kasasiro bakuwa emmere naye ng'emmere gye bakuwa bayiwa mu kidomola kimu ate abantu gye bamaze olyamu. Kati fe ne tugenda ali ku kasaawe ne tulondamu Mukama abati yasobola tuttira mu biseera ebyo yayina purpose. Tetusobola mu disappointing at this age. Sisobola kugoberera bugoberezi kisinde. Nina okubeera mu reasoning capacity. I was not confused by nature to stop myself for reasoning. Okay, Mwami Ssewanyana, besides okweyagala okwesimbawo, how do you survive? What else do you do? Yeah, at first when nakona emyaka 15 I joined sports era nali ku national team for 9 years. Nagenda mu All Africa Games, nagenda mu qualifiers eziwerako. National team yache weightlifting ne wrestling. Nali omu ku team yagenda mu All Africa Games mu 2007. Mpaddeyo obulamu bwange okuweereza eggwanga. Tetwalinga nga tusasulwa naye nga batuteekamu ssente nyingi yogenda mu nsi okulwana nodda ng'olina emitwalo 2 egya Uganda ng'omaze mu nsi omwezi mulamba okomyewo Uganda landlord akubanja naye tusigala nga tukola ki. Saasobola kubulira mu Bulaaya nagenda mu nsi eziwera nsinga 7 mu Europe n'entambula naye nga nze ennaku bwe ziggwako nkomawo bannaffe bangi baasigalayo naye nze nali nange ekintu ekimanja demand ng'otuuka eri n'owulira nga even in a week you want to come back home. So nali mu sports ekiseera kyatuuka nga nina okukola ki tolina kulinda tekubeera frustrated. Nalaba ebirooto byange nga tebikyasobola kugenda mu Olympics nali njagala nnyo okugenda mu Olympics nenemererwa nagenda Taiwan ne qualifying nengenda Netherlands ne qualifying mu All Africa Games zisa qualifying nengamba kati nina okukola ki okukyusa obuweereza bwange ate n'okufocusinga on myself. Nendi tiringa mu 2000 kubanga 2007 2009 paka 2018 naye nensigala mu administration ya sports era nyamba abaana bangi nnyo mu bya sports mu areas ezenjawulo tututa abaana bangi nnyo mu Europe gye bali even 2 years back naliyo nengenda nembalambulako mu Denmark mu Sweden mu Netherlands nembalaba nga bali bulungi era ba transforming obulamu bwabwe nayingira obulunzi n'obulimi
era nina faamu yange wano e Busaabala, nunda enkoko enzungu, mbadde nunda n'embwa enzungu. Kati obulamu bwange mbutambuza bwentyo. Right? Ndi mulunzi era njagala kati kwongera ku transforminga na kwongerako ku byenkola. Oli mufumbo? Nina omukyala naye we are not officially married kubanga omukyala yoyo gwe wawasa mu mateeka. Nina abaana babiri. So ndi musajja alina responsibility ate ategeera nti ensi eno tetugiriimu kubanga tweyagaliza. What is your plan B in case ebivudde mu kalulu tebikufavorinze? My purpose is to make a difference in people's life. I'm not for do or die, but when God wants to make you something different, you hear the calling. Kati nze nawulira eddoboozi ebiseera bye bino, manyi nti ayinza okunkozesa ebiseera ebimala myaka 15 nange ate nfuna ebiseera ebyange. Bw'otunuulira bannabbi baffe bonna, Nabbi Muhammad yatandika obuweereza ku myaka emeka? At 40 something there. Yesu yabeerawo emyaka egi at 30 yali atandise, 34 n'akwitinga. Naye essaawa eno bayinza ozaala omwana ne batamutwala kumubatiza. Omulimu gwe yagukola ffe ogwaffe si gwa kujja kweteeka mu buyinza, ogwaffe gwa kuleeta bubaka na buweereza. What is your plan B singanga ebiva mu kulonda bino tebikufavorinze Ssewanyana? Sisobola kubanga sina plan B kubanga plan B kwe kusigala nga continuinga ne duty yange gye mbadde nkola okuyamba abavubuka okulaba ndi bakyusa mindset, behavior change. Abaana olaba empisa zikyusa. Mwogera kimu bibiri nga yawemudde dda, mwogera kimu bibiri nga yavumye dda, n'ogamba naye ddala tuli ku kikino kyebakola bali lezi. Obalabanga talina demand naye ate ayagala sente. I understand. Kakule Ibra, abantu abavubuka tulina generation wakati w'emyaka 42 waliwo olutalo lw'amaanyi era bwe tunaba tetukutte na bwegendereza eyo sebo bagiyita land minefield. Okay, Extra Digest mugoba nsonga Ibrahim Kasage Manyagange tuli n'omwami Ssewanyana Lameka Ibrahim nga yesimbyewo ku LC3 Kampala Central Division Mayor. Iranga ajidde ku taina kibiina kyonna alibwa namunigina kabonero ke kekadde yesawa oba omulenga njuba. Omwami ono tutunuulira of course enteekateeka ze wano ne wali ez'okwesimbawo era nga yali nominated successful limu kutalaga kunoonya kalulu. Lastly nga tuwunzika njagala otuyiseeko mu kusomako wasomera mu masomero ki? Nze Ibra, my life experience is my education. I've passed through a lot and I think it's the best. Kubanga nafuna discipline mu kukula nga siina abazadde nga ate siina nasuubi. Kati nga Katonda yasalawo. Abantu bonna abandeze mu community wano tebasobola kugamba nti bamanyiyo member of family wange n'omu. Naye banzaala ne bandera ate nembeera wa mpisa. That is good. Empisa ezo ze zintuusizza olwaleero n'okuba nti omanyi nti batutuma emikono buli parish. Ye baba tumemeka 440 mparish 2 mwezi mobile. Naye si kintu kya kusaaga. Era nze I salute Katumba, presidential aspirant oba candidate. Buli wentuula ne neebuuza Katumba bwe yajja emikono ndabira ddala nga Katumba yawaayo mikono yawaayo bigere abantu beebuuze yebweru kyonna kye kiri. Omanyi kati nze ndi mutegeevu kubanga kyalimu kyempitamu. Nze manyi what it costed me to be a candidate. You understand? Kati nze buli wentunya Katumba ono mulaba ku TV Katumba nengamba anyway. Salute because kintu kizibu nnyo era waba yagifuna wamaanyi. Lastly nga tuwunzika obubaka bwo obusembayo eri banna Uganda eri abavubuka. Actually I want you to categorize to group it this way. Njagala abavubuka obampera obubaka abavubuka out there ne category y'abantu abakuze. Yes, tusoke n'abavubuka. Kakati abavubuka mbakubiriza ekisooka obuvubuka stage tugiyita mbuyisi. Ate terina ntandikwa gyogamba nti bwe naava mu buvubuka nga ndyoka nkola kino kubanga
mu mateeka amatuufu omuvubuka omutuufu yandibadde akoma ku myaka 45 naye olwaleero n'omuntu w'emyaka 45 jjajja ekyo kiri ku record is a grandparent kakitegeeza oli mu trouble kati kiki nkugamba ekisooka sooka osetolinge mu kifo kimu revisit your mind weefumiintirize okuba ekifaananyi ogambe singa nze muzadde nga muwala wange asomye n'amaliza university nandeetera omusajja nga yenze awo essaawa eno kati wooli ekifaananyi ky'olimu obugagga bwo ky'oli nga muwala we amaze okugradulatinga n'aleeta omusajja nga yeggwe omuwaayo bw'oba omuwaayo sigala ng'otambula nga bw'oli tootagala bw'oba tomuwaayo kakasa nti kati oli mu kateebe noonya emiguwa obuukemu ntewoza ndi very clear gwe kasita okuba ekifaananyi noweweeyinga n'ogatta n'otolako n'ogabiza n'olabanga points z'ofunye it is equivalent to what you really feel that is fine continue but if it's not that know that you are in trouble. Omukulu abantu abakulu nabo bampeera obubaka kakati abakadde baffe abatuleze mbalabyemu weakness babadde nnyo mu mirembe kaserengeto ne bazaala nnyo era balaze nti Uganda tebeerangako sefu nga bweri kati ne bazaala timing bomb bazaala nga tebatuteekedde nga naffe kinyi tebatuteeseteese kakati omuliro kyosiga kyokola kyokungula bw'otunulira Bobby n'okuba ali flashback Bobby yabeeranga ne General Katumba Amala Kayura yaliko ne General Sale is a personal friend to General Muhoozi Kainerugaba where did you fall out ekyo tekibalekera take responsibility tewejjusa nga kaseera katuuse ffe singa babadde bategese eggwanga mu ngeri ennuŋŋamu nga tusobola okukola emirimu gyaffe nga bannaffe tebafuuse bawandala kuba nze nkubuulira abantu abaava mu paka yadi bangi bali disgruntled tosobola na kubazuula renti oyo gwolaba kati ebizimbe byonna abavubuka bapangisa myezi 3 nga bavaamu naye nga babaggyeko miliyoni 3 naye nga bizinesi bambi ze bali mu kuteekamu 486 kati bizinesi kyebeera nga esinga renti obunafu kitegeeza waliwo atatutte obuvunaanyizibwa kutyola ki kuteekerateekera na kuteekateeka omuntu oyo ze gwe ŋŋamba yoyo atuleze yalina okumanya nti wemba ndeese omuntu mu nsi bino bye bisaanyizo byeyeetaaga era nze Ibra bakadde bange okuva bwe nabavaako ne bava mu bulamu bw'ensi nayita mu muliro ogusinga ne ttanuulu. Lastly nga tuwunzika abalonzi bano njagala obampeera obubaka abakulonda aba Kampala Central Division. Kakati abalonzi ba Kampala Central kubanga era be bavubuka be bakadde baffe mbasaba ekisooka nga temunnaba kubeera nga mutekinga decision own your vote. Akaluluko kawe ekitiibwa nga bw'obeera n'essimu omanyi Ibra osanga omuntu nga yegendereza touch phone eno ng'agikwata n'obwegendereza naye n'ateegendereza kalulu kagenda determininga mbeera ye mu Kampala na bulamu bwo obw'omu maaso nkusaba nga bw'owa ekitiibwa essimu y'eno iPhone ng'ogamba nagigula $5,000 bwegwa wansi ebenzisa bw'oba owuninga akalulu sukkawo ne kuka owuninga kategeerere twala obuvunaanyizibwa okubuulira neiba nti naye mubutuufu omutwalo guno bagutuwadde naye tegumala bizibu bino twetaaga omuntu alina enteekateeka egenda okutukuuma okutuwa omukisa okweyongera okwezimba nga bwe tuba tuva mu kibuga kino tetuvaamu nti kuba baatugobye wabula kubanga tuwulira tetukyagwanamu si kugobwa bugobwa era nze mpakanya gavumenti okulowooza nti ejja kusengula abantu mu kibuga yesigalemu kikafuuwe. Okay, Ibra K. Mukasa gemanya gange kulwa Extra Digest mugoba nsonga tetugenda kubanga tusukawo olunaku olwaleero tubadde n'omugenyi waffe omwami Sewanyana Lameka Ibrahim
nga ono yesimbyewo ku kifo kya Kampala Central Division Mayor era nga ali bwa Namunigina talina kakwate ku kibiina kyonna kyabyabufuzi. Kabonero saawa. Akabonero gwe mulenga njuba oba essaawa. Yonna gyosinzira okubanga otulaba nkujjukiza nti omusuubuza wangalira kuno ne China wekwate Suncargo Shipping Company aba Suncargo e Kampala basangibwa ku Arua Park ekizimbe 14 Plaza GF07 ojja kusangamu mwami mweru bamuyita Ibrahim ajja kubanga akugonjolola ensonga zo zonna ezikwatagana ne kusuubula wakati wa Uganda ne China okusaabaza ebintu byokuva e China okudda e Uganda ate ng'era still tuteebwamu ssente aba Sozo Property Consultants UG abantu basangibwa kirekawo Kamuli Road bw'otuuka ojja kusangawo abaana ab'obuwala n'ab'obulenzi nga bambadde uniform aba corporate wear eriko Sozo Property Consultants UG. Weewala ebigambo by'abali eyo wahala bali eyo boogera endege ya mpitirivu nnyo tugenda tutema emiti gyayo mpolampola bwe zisenguka so boogera bingi nnyo bali eyo bakyala kimpadde bannakigwanyizi weekwate Sozo weekwate Suncargo okwewala okuferewa n'okunyagibwa wabula nga alina kyotunda ng'okiguza abasozo beera n'ekikyogerako okwewala okusika omuguwa n'okwewala okuteteganyizibwa beera n'ekikyogerako buli kimu kitambule bulungi. Ibrahim Kasage manya gange njala kwebaza Daniel nebaze Tony nebaze Idris ne mwami Kanabi mwebale nyumba bali dala tukwataganayo omulundi oguddako wabula nkutegeeza nti byowulidde mu program eno si bigambo by'abaddukanyo mu kutu guno babaweerezaako wabula bigambo by'abantu sekinoomu bye balinaako obuvunaanyizibwa. Mbaagaliza ekiseera ekirungi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tukwatagana omulundi oguddako mwebalire ddala. See you next time. Mwebale nnyo obudde bwo. Basinze kale taata.